Bana Mtibwa. Oh, mukulupe. Saiso kula bamuzeyi. Nange bwentu. Wewe wale Abatuwuliza ng'oli eyo ono bamuyita Bana Mtibwa yo musajja gwenyizo gamba aligwa mu kategori ya Bobby Wine. Luga Flow revolutionary activist. Ono yagwa mu kategori ya Bobby Wine saawa zino. Kategori ya Bobby Wine. Mbadde nsaba omusajja ono abeeko n'okubeeyanjula. Kuba manyi omuyimbi mweyanjulya mu freestyle. Tumuddaawo mbale kulanya bunzalibwa mitiya n'amakindi ebiki bisiwa kiri? Tumulula sebo. Katusindike kati okweyanjula ne kano ka beat. Yes sebo. Yeah. Hold it up. Yes sebo. Yo, bongo butambulira waggulu ku Mars. Vamo byogazola obuzozo tunula ngas. Bana I don't spit flows just to be for fun. Choose the words z'abatuze kuba wa plan. The revolutionary for change bulira njiri in the missionary. Minds like Frank Kashumba. Badabe bange bamanyi I sting like a numba. Sichayimba nyimba kuba manyi nti ne fala yinzo kuba olutunda kumbe fudukala gwe bagatta mu butunda revolutionary bastards zenja mu kafunda nina theory of knowledge kadde kekano wadde ku Luganda college bamu bonna basome kufuula bwoki college talina argument zatu watu for this is kumbe KCC eyaseba galant garbage bampita Bana Mtibwa ze musimu Kampala kuwa mu full package abasigadde beetya babuzambu hip hop kumbe kwencha timu tetubonga nawe tuli kwa adventure lugati sasi chimu atataloke tironche nanti golira wo batufudde mazike kikadde tubalageko bigambo ye atirare tambuza musayi kwa Uganda ndikapirare sefa sabo kapere butubonga nawe tep unonya mwatu katale mbulagarwa wakati chip type dodo buga nakati busindika kigali debe chupa manga dabu yaye bwa muzeyi bukomba bokisi funa jiko ya sukali bwa sukali obutusibye mulembe gwa panda gali the politician in Cuba rap, you know, lyricist. Bana. Bana Mtibwa. You're bad. You're bad. Generally, you're bad. Tetuli basanyufu munnange, tetuli basanyufu. Toli musanyufu bana. Wanje? Toli musanyufu. Sini musanyufu. Era nakeda ku page yange ne sharinga waliwo ka video ke nakole emabegaawo nga bakayita mu 7 please kubanga byonna bigenda mass kagenda kati ako sebo I mean ngenda kakubira tuyinza okuddawo ne tunenya ba MP baani bonna bazaake bakoze emirimu gyabwe naye nga ali emabega wa kintu kino kyonna mu 7 so ne ngamba kansharinga akantu aka mu 7 please tumusabe ente bagite kubanga webeganyo wabaganyo jiva mu mateeka ndoza tumusabe musa kagenda bwe kati sebo mu 7 please mu 7 please mu 7 please gula amatutu listen this bampita Bana Mtibwa atabonga nabo please nchuka is my wish kuchibunomu naye siryomu Uganda yonna twakuvaamu nze dobozi lyo muntu wa bulijjo of course ghetto journalist agasako kuva bwansi so mu 7 please gula amatutu listen again to sena pen kalamu no lupapula na pain no bulumino gain gula obongo bo brain for this revolutionary change so revenge osimbye omusingi foundation choyagala okukujja mu ntebe na ammunition nga Saddam, Gaddafi, Mubaraka, Mobutu Sese Seko nzisanse kuba mmanyi nti buli kyagwe n'otekikopo so. Mu 7 please, gula amatutu to listen the truth sticks of truths. Bibade betula mu mjalo oba guns and boots. Lwaki otutiisa ne batons and troops. Ngate n'abo bajjira mu military coups. Oyagala kutuza mu history wali yeddemu, mukitte bantu n'eddemu. Twagala peaceful transition eddembe wamu n'obumu. So, mu 7 please. I mean, zendo was a message that we know kuwa mu 7 hours, you know, to my guide we guide is a teba agite. Awa badaka batufugem. Bana Mtibwa abantu batandise okweswanta abantu bagamba kana kasajja kakuba kati mbadde nsaba baganda bange.
buli yanyiza atandika sharinga video tutwala tusindika bana mutibwa ate ne message tusindika mu Museveni akiriza ndi Museveni alina okulira obubaka buno kuba omusajja namulese ono musajja revolutionary artist ayimba ku mbeera nsaba Katonda buli muntu awagira ekintu kino sharinga busharinze video gipushing bana mutibwa yali kupushinga bagisindike paka we mutuukako freestyle agenda zikuba bano paka zinamu tafuna obubaka sebo ayina obufuna kati bana bantu tulina okwegayirira sharinga video eno agenda tukuba freestyle zonna paka bwe banaabufunya kati bana mutibwa nze nakumanya dda kuva Uganda abamanyiza okuba kumanyidde Bulaaya eno gy'otambulira gy'okola emirimu gyo nze nakumanyira kuva Uganda oli muganda wange dda walinga musajja w'e Makindi eyo ng'olina walina omusajja gwe wali group gye wali oyimbira oba yali alinga nga ze nabira mu Bebe Cool gwe wali mu musajja bamuyitanga Babaluku naye byaliwo n'otambula era musigala jjajja ngwera omanye omwana akula neenoonya naye mbandi e Bulaaya wano nenkuulira ng'olina ebbaluwa gy'owandiise ya Babaluku olimbo na kati nze phone simu yange ndaleliwa ndulina sigamba ntegese lutegekembo kunyumisa ndulina nga ringtone nanda kigamba nadda njagala otukubire ebbaluwa ya Babaluku Cyrus wamukubira yankwatako mwana nagera okuba mwe ya Bebe Cool nagera omwandikire nsekola osoke basharinge video eno babiyita Lugafulo Achant oba Machant uve kubino lyricist ne composer abakompoza bangi nnyo mu Uganda ayagala kubira Bebe Cool baruwa neze wankubire ya mukama we yakuyingiza mu industry bayita Babaluku Rasta Natya baruwa eyo njiwandika nvudde kati kibanga ofuluma ennyumba ya taatawo novaayo nga muyombye naye kati ovaayo nga muyombye omutima tegutereera paka nga wabeerawo ekikuluma muli kubanga oli abanga muzeeyi wakati baruwa eyo nagiwandiika nga nkimanyi nti ffenna tuli bayimbi naye nga yengeri yokka gy'ayinza okuntegeeramu nga mpise mu ngeri ya kuyimba so nempandiika kayimba ako bakayita Letter to Babaluku myaka mingi akayimba ngenda kakuba lwakuba instrumental sigira naye ngenda kuba akayimba kennyini so that abatuuze bakawulira ke kakazanyo bale sharing a video tugende maaso Dear Sirasi, gwe muzira bange gwe mmanyi akyali ku nsi leero nsazeewo nze mbako ekkalamu mbisse wansi nga bwe twatera okukolanga mu rap class watuyigiriza obbala beats ndazi incense ne gaalo you know naye ennaku zino omukwano gwagenda bwekusanga kuyitako ngenda ye David gye yalaga simanyi oba alidda twandizeeyo ematindi ne tuba fembi gwali gwa nkumbi twapoota ne monigalo ku nkambi ati class ebisiige byali bya zubbi jukiramu lihasu z'ekirabo ne bibbi bwe yakuba omuceere sikatamere entumbi wabakita ffeeffe nabe twajja oluusi twayomba olumu twalwana ng'abaana twakuleekaanya werinnya ride borders nga twalinnya twalina gwe Kampala gonna gaali mazima sikaki nga nkyoma nga ne mugagga waali ku sitesi ne emi nga twa simanyi nange gyali bakutumidde gye bali maala kyakola ezakabi Lugafulo ame yejje ly'ababi mulira tufumbera katitiifu ng'oluddewo nnyo tulinze naffe bwaffe tubupanze bulinze osumulule omuliro tuguzze like ifaza like isani siva ku puleni nabwano bwendi omulama kwendi nkyakuba pulani nona jani tukeke ne Connecticut yendeko ku Trinity nkukoneko ku simu yonti hello babs oli bwanyingiddewo mu Vancouver the world traveler nambira Horatius the war is over abangwako mbongeko nga bwe yazaala ne goza dakuba
Jozi Sinsia nsigadde nze bana mutiibwa. I mean noggalawo na okitegeera. Bana mutiibwa. Musajja gwe zekinde unjo kubanga sawa zino tuna mainstream erimu biyenje mwana nga gwe gayo oli wano. Anti tetugamba revolutionary music kadde kekano kennyini. Okitegeera tulina otuukayo ku mikutu. Olaba kati ebiri mu Uganda abayimbi bameke sawa zina bakakola ennyimba ezivuganya government kubanga kwegamba omusingi oguliwo essaawa zino mu Uganda ye music alina okubanga atunda. Tetuganye abantu bayimbye ku bakazi bayimbye ku biki byonna naye essaawa zino revolutionary music music w'abantu music abantu balina ebizibu ebibaluma n'ebintu weebityo okitegeera Penge. Ansooka enzije mpamu eddakiika.